mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Abantu bangi naddala abasajja mulya nnyo gwe bayita omulondo ogwo oyagala gukolera ekyo ky'oyagala njagadde nkubuulira enkola gy'olina okugukolamu mu bwangu gufune nga bw'ogulaba gufune nga guwerako bw'omala okufuna gwozeeko bulungi gutukule osobola okugwozaako n'amazzi agookya kungulu bw'omala beera nga ofuna blender bulungi akuuma ako akakuba juice kafune bulungi beera nga oguggyako ako k'obeera olyako kaggyeko ng'okasuula mu blender bw'omala teekamu otuzzi tutono beera nga ogukube oyongeremu otuzzi bw'omala osengejje obeere ng'onywa kajuisi ako kajuisi k'omulondo kagenda kukolera bulungi nnyo kajuisi ako obeera okakoze bulungi kagenda kukuyamba kagenda kuwoza bulungi misuwa ekyo ky'obeera ogunoonyaamu ng'ogulya ogenda kifunamu origino ogenda kifunira ddala nnyo singa onaaba ogukubyemu kajuisi n'obeera ng'onywa kajuisi ako nnaate nammwe abakyala kabayamba okuboozaako misuwa gyammwe nammwe kabayamba kajuisi k'omulondo ako beera ng'okakuba kakube obeere ng'okanywako kagenda kukolera ogenda kufunira ddala ekyo ky'onoonya mu mulondo ogenda kifunira ddala bulungi beera ng'okola bw'otyo njagadde mbeere nga nkikubuulira bwe kityo bwe kiri kambwe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi mweraba.